Omukwasi wa goali ya tiimu y'eggwanga The Queens era nga yakwatira kilabu ya Mamelodi Sundowns ya South Africa, Dennis Onyanga alondeddwa ku lukalala lw'abazannyi abasinze okukyanga akapiira ku Ssemazinga Africa. Dennis Onyanga atemera mu gy'obukulu 38 abaddeko omuzannyi w'omwaka emirundi ebiri mu ggwanga lya South Africa era nga asambiddeko amakilabu okuli Sports Club Villa ya Uganda ne St George eya Ethiopia. Onyanga akoze butaweera okulaba nga tiimu y'eggwanga The Queens esamba mu mpaka z'ekikopo kya Africa 2017 ekinayingira mu ggwanga lya Gabon ku ntandikwa y'omwaka ogujja. Atutte tiimu ye eya Mamelodi Sundowns ya South Africa ku fayinalo y'empaka z'amakilabu ga Africa oluvannyuma lw'okumala akabanga ka myaka 15 mirambirira. Ku buzannyi bw'omwaka, Onyanga wakuvuganya n'abasambi okuli Samuel Eto'o enzaalwa ya Cameroon, Riyad Mahrez enzaalwa za Algeria nga asambira mu kilabu ya Leicester City banantamegwa ba ligi ya Bungereza sizoni ewedde, Sadio Mane enzaalwa za Senegal ng'ono asambira mu kilabu ya Liverpool eya Bungereza, Pierre-Emerick Aubameyang n'abalala bangi. Olukalala luno era luliko abasambi okuli Victor Wanyama enzaalwa za Kenya ne William Jemba. Brian Katende mu byamizannyo, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.